أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكالي سورة يوسف تكالي مركو يا كبيري aya 16. Byafaayo bya Yusufu tuzze tubirondoola n'okwekobaana kw'abaganda be bamutuuseeko obuzibu. Baasaba taata waabwe abakkirize bagende ne Yusufu azannyeko nabo naye alyeko ku majoolo ku bibala, naye ng'olwo lwali lukwe lwa kumujja ku taata waabwe babeeko ne kye bamukola olw'okuba alabise nti muganzi gy'ali. falamma dhahabu bihi, bwe baafuna akakisa ak'okugenda naye, wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi, ne bateekateeka okumusuula mu lunnya oluwanvu era nga lulimu amazzi. wa awhayna ilayhi, mu mbeera efaana bw'etyo Allah yamubikkulira. Mwana muto, he is getting revelation. Mwana muto mu myaka nga bagamba wakati we 12 ne 15, muvubuka muto, he is getting revelation, ali kufuna okubikkulirwa. Allah
yamubikkulira ti latunabbiannahum bi amrihim hatha wahum la yashuruna, tofaayo tujja kubanjululiza ensonga yaabwe eno gye bakoze kaakati mu nkukutu mu kiseera nga tebagisuubira na kugisuubira. That was an assurance kukakasa yusufu alayhi salatu wassalam nti situation eno ogenda kugivaamu mulamu era ekiseera kituuke bibakalire ku matama nga bino byonna biri kuttotolwa bye bakukola. Bakola enteekateeka ne bamusuulayo ne beeviirayo. Aya 17 wajaau abahum ishaa yabkuun, beetayiminga nti bakomawo ekiro biseera bya kyaggulu awo nga bakuba emiranga, wowe tufudde era kino era kiri ti abange mwabadde ki, mubadde ki kibakabya kiri kiki. Aya 18 qaalu, bayogera nga beekozaakoza ti ya abana taata inna dhahabina nastabiq, tubaddemu awo okuvuganya nga tuddukamu emisinde awo. Watarakna yusufa inda mata'ina, netuleka yusufu ngeri gyabadde akyali mutototo akuuma ebintu byaffe. Fa akalahu dhiib, tugenze okudda ng'omusege gwamulidde dda. Wama anta bimuminin lana, tukimanyi nti bye twogera tojja kutukkiriza, tojja kubikkiriza. Walau kunna sadikiina, ni bwe tunaaba twogedde mazima kwenkanawa tojja kakasa bye twogera. Muzungu agamba nti the guilty are afraid, kwegamba yazizza omusango ye mwennyini muli abeera n'okutya. Kaakati bali supposed kumatiza taata bwa, ate bennyini bali kugamba nti tajja kubakkiriza yadde nga boogera mazima, naye bamaze bo bennyini okumugamba nti tojja kutukkiriza, kubanga ne bennyini baali bamanyi nti reasoning gye baali bawa yali temaking sense. Baavudde waka nga beeyama, mu aya eya 15 nga bagamba nti lain akalahu dhiibu wa nahanu usba, akasege obusege kayinza katya okuwaguza ne kamulyanga ffe tuli basajja bavubuka bamaanyi jasabigu, tekisoboka. Kakati ate wano bakomawo bagamba nti ate omusege gumuledde, nga bye boogera tebikwatagana. Aya 19 obujulizi bwabwe ne bongerako wajaau ala kamisihi bidamin kadhibin, ne bajjayo essaati ye ng'esiigiddwa omusaayi ogw'obulimba. Qaala bal sawwalat lakum anfusukum amra, taata waabwe n'agamba nti naye muli
ninga awulira nti waliwo kyemufumbyefumbye awo, waliwo ensongasonga zammwe awo ezibasanyusa ze mufumbyefumbye. fasaburun jamiilu, naye obugumiikiriza kye kisinga obulungi. wallahu lmustaanu ala ma tasifuun, era ye allah yayinza okusabibwa obuyambi ku ebyo mmwe bye muli kwogera. aya ya 20 etugambye wajaati sayyaratun, yusufu aba akyali eyo mu lunya oluwanvu lulimu amazzi nga teriri busa, entwala yani caravan oba ekibinja ky'abatambuze ne kituuka mu kifo ekyo. fa arsalu waridahum, ne basindika oyo yali avunaanyizibwa kuba supplyinga amazzi. biseera ebyo entambula yali yeetaaga okubaako organization, nga muntu omu tasobola kutambula n'amalako. those were very dangerous times. bamala kubeera kibinja ekyegasa, ate nga mu buli kibinja mulimu buli omu alina responsibility ye. avunaanyizibwa ku mazzi, avunaanyizibwa ku security, avunaanyizibwa ku kufumba, avunaanyizibwa kulabirira ebisolo, avunaanyizibwa ku abo abalwadde, avunaanyizibwa okukuuma diraya kugamba ava emabega n'oyo akulembedde, bekolangamu omulimu bwe gutyo. kakati basindika oli ali responsible walido to bring water, kubaleetera amazzi. fa adla dalwahu, bwatyo nga yeyambisa system eno, pule system mugimanyi bulungi. yasiba endobo ye omuguwa ne gukkirira amazzi gakole ki, gabeemu asikaleete. agenda okusika bw'ati, n'omwana eri olwalaba endobo nga ye atuula mu ndobo eyo, ng'ono asika agenda okugituusa engulu nga mulimu omwana. kaala n'agamba ya bushira hatha ghulam, abange eti mawulire gasanyu, tulina wano omwana yabadde agudde mu luzzi, yagidde mu ndobo. wa asarruhu bidhaa, bo bamukuuma ne bamutereka nga ekyobusuubuzi kye bagenda okutunda, naye bamukuuma bamutereka secretly nga bategedde nti mu byobusuubuzi bye batwala balinamu n'omuntu gwe bagenda okutunda ng'omuddo. mu biseera ebyo obuddu bwali bukyaliwo, kale ng'omuntu ng'oyo gwe bafunye taliiko address, si mwana waani, teri amuwondera, teri akola ki, oba amanya nti tufunye ka bizinesi awo. wallahu alimu bima ya'malun, naye allah yali asinga okumanya
ebyo byonna bye bali bakola. Yali yamala dde okupanga nti bano banamujja wano, banamutuusa wano, wanaatuuka wano, ajja kubeera ku kino, wanaatuuka wano, kino kijja kubaawo. Allah yasinga okumanya buli kimu kyonna. aya 21 washarawuhu bithamani bakhsi darahima maduda. Bwe baatuuka eyo mu katale bwe batunda abaddu ne bamwetundiramu omuwendo mpawe gwaga, ne beefuniramu obusente awo ne beegabanira. wakanu fihi min azahidin, ne baba nga bamwerabire mu byafaayo batafaayo. Bafunye wali omwana bamutunze, beefuniddemu sente. Ebibye ne babivaako. Bano abasuubuzi ne bagamba nti kiwedde, wange ofunyemu kameka, nti naye natuuka wali nengulamu ebinyeebwa, nange nja gguliramu abantu bange akananka. Baasi olwo nabbi wa Katonda bamutuuze nga ekyobusuubuzi, bidaa ekyobusuubuzi. Yali embeera ya hadithati Yuusuf alayhi salatu wassalam, nga olukyagenda mu maaso nekyafaayo ekyo insha allahu taala. Assalamu alaikum.